Nabe agudde mu kiyumba ky'embizzi. Tambuza video ndukuwe. Nabagamba ebigambo bino wammanga. Siri Faza, siri Reverend, siri Maseka, wabula nkola lugambo. Kati vuga video ndukuwe. Ndukuvire ku ntono. Kakadde kamu n'ekitundu osobola okwefunira ettaka mu bannaffe ba Jolo Quality Properties. Kuba essimu eri awo wansi, omukyalo yagenda banga akunyonyola ebisingawo, ate ajja kubanga akutwala n'okulambula. Eri oyo aba ayagadde ogenda olambula their different estates. Kati vuga video ndukuwe. Wandika wansi mu commentary section ogambe nti Nabe agudde mu kiyumba ky'embizzi. Naye bannange nze simayina kumanya Uganda etwala speed. Munnange twabadde tuli awo, it was over yesterday, amawulire ne gasaculatinga nti omukulu amanyikibwa nga Kasuku kukuwaza bbanga Semanengere agenda kuba mu State House olunaku olw'enkya ng'akola interview ne mwami Museveni. According to what I know, agenda kubeera among the panelists. Ate nga moderator w'ogwo omukolo ye muwala wa Museveni. Is it Natasha, if I'm not mistaken? And very many other different panelists. Among the people on social media, balonzeeko Kasuku, ndowooza n'abalala besitana bakumanya. But of course, waliwo olutalo olubaluseewo mu kiyumba ky'embizzi. Essaawa zino, abantu ababadde bakuutira NRM akadingidi, ababadde bakubira NRM ekikopo, bavuddeko waya zikuuseeko. Ensonga bagamba nti NRM tebagyeyalira ne bagyebikka. Era bakakitegeera kati mbu ekibiina kya NRM kyo kiriwo okukozesa abantu mu bufunze babafudde kondomu. Gamba wansi mu commentary section nti Nabe agudde mu kiyumba ky'embizzi. Ngende mu maaso ne story eno. Naye gwe nze simayina kumanya. If people cannot learn from the past, if you don't look into the past, trust me, your future will always be bogus. Nkuzaako emabega gwe sseba atulaba oba nnyaba atulaba. Mu kaseera bwe kati era towards the elections, NRM mu kalulu akaggwa aka 2021 yayina abakuusi b'akadingidi. Era baali bagufudde mugano okugulanga abaali ku saidi ya NUP okubaleeta eno ku saidi ya NRM mbuba bakubire akadingidi. I very much know all of you remember a gentleman called Ashibaga Kato. Mujjukira omukyala Jennifer Fulufiga. Mujjukira omwami gwe bayita Isma All Access. Kati video yaffe egenda tambulira ku Isma All Access. Isma All Access y'omu ku basajja abaali boogera nga yayogera nga mu butuufu woba nga toli mugumu asobola okukyusa olw'ebigambo byayogera newankubadde nga byali bya kisiru. That is to me. Isma All Access on so many occasions yakolanga video ng'atunuzaamu banne aba NRM omudumu era nga gamba n'aba n'ensi nti bantu mwe muli babi nnyo. Isma All Access yagenda okufa nga tafunyeeko Mukisa Kasuku gwafunye kugenda tula ne Museveni boogere. Omukisa gwe yasembayo funa kuyimirira kumpi naye namukwata mu ngalo. Aba NRM essaawa zino bakaaba bakuba emmeeza otuuka ku TikTok bakola video ku video. Ekibayombya ki? Bagamba mbu Kasuku atabadde wa NRM lwaki gwe bawadde omukisa ogenda okulaba. Of course there are so many, naye eyasinze okusawuninga it was Kasuku. Ye Kasuku tumumanye ebyo bya luseke. Nawe batudde ne bayitaayitamu mu bantu abagenda okukyaaza Museveni bagenze olaba nga Kasuku yakira abasigadde. Bawololo ba NRM ndabyeko Rama Wonders abadde ku TikTok akoze video anyumiza ensi byafiiriddwa tomoni. Rama, you've not lost anything. Toyina na kyogamba nsi. People lost lives. You've done totally nothing for NRM. Kwenkana Isma All Access.
You have done nothing for NRM. Kwenkana abo Jennifer full figure. You have lost nothing and you're still losing. Tonna batuka ku level eyo. Now, they are complaining bagamba lwaki Kasuku. Lwaki ffe baatulese. Now, abamu kuffe emu ku nsonga lwaki zibu nnyo nze nti okumpita bampe sente za NRM. Sente zo tuba tuzaagala. Era nandizitutte. Naye emu ku nsonga lwaki sisobola kukwata sente ezo is one. Nsooka ne ntunuulira bano abaaliyo wawe bali. Kano kabeera k'abagezi naye obanga oli musirusiru ojja buukirawo ogwe mu ssente. Naye nze nsooka ne ŋŋamba abaali baziriddeko baliwa. Bali wano batangaala. They have nothing. Isma all access. N'ekyobugagga Katonda kyetuwa ku nsi kuno ekyobulamu takyabulina. Enfa gye yafaamu ffenna tugijjukira. He was short. Bamukubba essasi ne bamuyiwa obwongo. Naye nga ani atamanya Isima ebigambo byeyogera. Isima nga yavuma Bobi Wine. Isima nga yakonjera NUP. Lwe baamumanga kasente ne zibuze n'agamba kamakolere vidiyo n'ayitunza omudumu mu bakama be. Ndowooza bakama be bagenda olaba nga onayinza otufuukira akayinja mu ngatto gye bujja. Musajja wattu oba yagenda mu ddiiru ki oba kiki ekyamukubya. It's only God that knows and we shall never know. Eyatta Isima all access. Na nsonga kye yamussa because yakuba masasi. Kati woba tosoose tunuulira Ashibaga Katowa waali. Then obeera musirusiru ogenda okukwata sente. Tewali sente esinga kunyuma nga sente ya mirembe. Naye sente y'ebizibu, sente y'okujjonkera, nze njasiiba nnyo mbwavu. Kati ba-bloggers oba ba-tiktoker ababadde bakubira NUP, NRM ekikopo, buli omu ndabyeko Tamale Mirundi Junior. Ate Tamale Mirundi Junior ya musiru naturally. Obongo tayina. Because kitaawe yagenda okufa nga yeekokkola abantu baali nabo. His father. Videos muziraba ku internet. Yagenda okufa nga yeekokkola abantu abo. Naye mulabye agamba interview nze yasooka ogisaba naye baagiwadde Samawongo. Kati gwe Tamale Junior badde ogenda kukolayo kyosinga Samawongo. Samawongo Kasuku kukuwaza banga semanengene abakubya oluwaji mu kabina. Kyokka tabeeranga kawo n'akubira Museveni ekikopo. Takikolangako. Now, this was the debate. Sunday, Kasuku akola show emanyikibwa nga Sunday Nation. Ku Sunday Nation kubeerako abantu basatu. Kubako Kasuku, Ntambi Frank ne Sharon. Mubona ababeerako ababiri baayatula nti bo bakyagulanyi. It has always been Kasuku ng'ali awo yeebulizabulizaawo. Kyaddaaki omugaati guleeteddwa nga tayina kyasobola kukola wabula kukkiriza genda kutuula n'omusajja. Agenze ku mikutu gye n'abategeeza nti oluseke lugenda tambula. Oluseke luseke lugenda kutambula. Naye nga bano be yalese ababadde bakubira NRM akadingidi the likes of Rama. Ndabyeko no kino essajja kino ekiri embizi kyekyani. Essajja ekitunulanga eddubu kyerabidde kyani Kibukenya. N'essajja kirabika bubi ekyo. Ndabyeko Tamale Mirundi Junior, ndabyeko Rama, banji nnyo aba complaining. But of course we all know the reason as why they are complaining. They want to make an alarm. Bali bagambe bane tusuwala babayite babaweyo kasente. Eyo technique Isma yagikozesanga nnyo. Oyamanya nti balina ebawadde yene batamuwa ng'akola video nga babusala nga bututrendinga nga bamuyita nga bamuwa sente ng'asirika. Kati ndabye Rama
Rama ng'ayogera agamba kiki kye sifiiriddwa nafiirwa bizinesi yange ya miliyoni 2 Rama mwagadde nnyo ssente bannaye tambuza vidiyo gamba wansi nti Nabe agudde mu kiyumba ky'embizzi bampita simple